Eno programu ya Evening Drive yanda kulyanda mwavulira amawulire sawa ku sawa. Ebyo amawulire ku sawa zine 11:00 gitutuusibwako Stanbic Bank. Catch the 10th season of the Stanbic National Schools Championship. The call for application for the Battle of the Champions is open until the 7th of March 2025. Esawa ziweze 11:00 ezakawungezi k'olunaku olwaleero nate muli mu kyano bannaffe gano gali mbufunze ne Stanbic Bank nze Julius Muvunya okusomera. Abakulembeze okuva mu division y'Eggoma mu district y'e Mukono bali mu kulajana olw'ebbula y'amasannyalaze mu kitundu kino ne bagamba lividdeko obumenyi bw'amateeka okweyongera mu bavubuka. Poliisi okuva mu district y'Eganga mu Busoga ey'obuvanjuba eyitudde obukubirire mu bitundu eby'Ennakalama okusobola okutawuluza enkaana wakati w'abatuuze awamu n'omugagga ayitibwa Haji Hamudani Nkoobi abadde agenda mu maaso n'okubanga bw'atyo asima ku ttaka yagamba nti liriko enkaana era ng'ensonga zikyali mu kooti. Minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga etiisatiisizza nga bwegenda okubanga bw'etyo esaanyawo passport ez'Abannayuganda 1,258 Bannayuganda balemeddwa okuba nga tebazikima newankubadde bakoze obutaweera okusobola okubayita okujja okuzikima. Gano gali mu bufunze ne Stanbic Bank. Webale kusoma mawulire omuvunya mbadde manyi already passport bamaze dozisaanyawo. Bo okusinziira ku mwogezi wa ministry agamba nti babayise abula tebajja kale kiddirira bagenda kuzisaanyawo bazoono ne zonna. Waliwo passport bazikumako omuliro waliwo already ezaakumiddwako omuliro ne wabaawo endala eza e-passport zino enkola empya ez'oku online eza online ezo balina omutwalo nga gumu 25,800 something era nazo essaawa yonna bagenda zisaanyawo. naye ekireetera ekyo Bannayuganda abasinga bwe nga bafuna ekinyegenjege ekyokgenda ebweru bwe batuuka newabeera oli n'alaba obutambi buva ebweru nga Bannayuganda balaajana anaga sijja kusobola kutuukayo. Omulala kampuni baga nti funa passport kutwala ebweru ku bwereere ne balooka mujjamu ssente leetako ziri kale otuuka n'abikoowa n'agaya passport ne bimutama kano b'omuyita oddamu nga batajja kujja kugikira. Ogambye eyo mwogezi w'ekitongole yaani? Simon Mundeyi. Katumukuwe mu maloboozi omuwulire. Eno abantu bazisaba ne basasula passport ne tuzikola ne zibeera mu store kyokka abantu nga tebafaayo okukola ki okuzinonayo. Passport zino nali wano kyembi nti tetusobola ate kujja ku mpewo ne tusoma passport zino kubanga waliwo etteeka ebayita privacy and data privacy law eya 2019 tetuukiriza kujja wano okusoma passport details z'omuntu ku mpewo naye twagezaako myezi nga 5-6 nga tulanga passport zino mujje munone passport abantu nga buteerere tebaalabikako. So passport zino lwakazisaanyawo ziri 15,800. Awo ezo nno bazisaanyizaawo 15,800. Kati ulire njogera ku passport empya eza e-passport. Passport zino zebakasaanyawo zibalibwamu kumpi ebbiliyoni z'ensimbi biliyoni za Uganda 4 ne passport ezisaanyiziddwawo sente zonna bazisasula sente biliyoni meka biliyoni 4. Katulule ku ddoboozi lya passport zino empya. Mu store tukyalimu ne passport endala 12,508. Passport zino nazo twazikola okuva bwe twatandika okukola digital passport kuva 2018 paka kati tebazinonanga era ziri mu store ekyambogo. Tukubiriza Abannayuganda abali eyo nga wali omu kwabo abasaba passport n'ogisasulira ate passport ne tugikola n'ofuna ne message bambi ojje onone passport yo kubanga tetulina bambi mbasasire tebalina wakuzitereka tebalina wakuzitereka ate buli olukya Abannayuganda bongera okusaba endala waliwo abati ogenda ne wabeerawo abaagala ogenda Uganda kata weeri lokisibo ebintu si byangu nenga wetwogerera mu kaseera kano waliwo omwami eyakwatiddwa era nga kiteeberezebwa nti abadde mubbi wa bisolo. Embozi wano wagifuniyeko omwogezi wa poliisi oludda lwa Northern wani waffe
Busoga North omwogezi wa police Kasada Michael. Yes, Kasada Michael. Yavuddeyo n'agamba nti waliwo embeera yabaddewo omuntu omu n'akubwa n'essasi mu mbeera y'okuba nti badde bagezaako bino byawo mubbi tumunonye temumutwala mubbi mbutu temujja mutwala tava wano ate abantu bayiga embwa zazze nga zirondoola paka we zasibidde mu kabaala akamu ne bayingira nga baagala omubbi w'embuzi ono abaana ne batandikaawo ebyo beekozaakoze ebyo timwida kumutwala oyo tava wano ate naye so baafuna amaanyi katubabuulire Namugeme kolera ku polisi ye Kaliro atenga bino byabaire ekyani bigoloza eriye bumana district ye Kaliro mugenzi ngane mudago sogowe abaire nga busomiwa Kaliro Vocational Secondary School era twakazula biraga nti unakolwaido eriye yaidi okulopa obibyo wente nga biwera mu 3 era abasirikale baja webadibire yebagire nembwa baba kunibala yebasibire munembwa ebayagaine omuvuka amanibwa ngazi gondo Bosco Pande ono kikoyiwa nti amanibwa abaira amanibwa ngo omwibi era ababaire bali kunereza embwa bavire mu mbeera batandika kuba amabale mukugezaako okwenda okutwalira amateeka mu ngalo okumwita abasirikale bageze okusigalako naye munda aye embeera tiyakyuse bayongere kusembera abantu ababaire abangi embozo giwulira okutwalira amateeka mu ngalo n'obwavu nabo bungi obwavu bunyose obubbi bw'ebisolo bweyongedde oludda lw'Emityana mu ggombolola ly'Ezigoti nawo basse omuntu ateeberezebwa okuba nti yababbyeko embuzi n'enamayingo waliwo gwe basse kubba nkoko so bannayuganda balina okumanya nti obwavu bulumya nnyo abantu tebakyetaaga muntu kuzannyira ku kyabwe jangu ng'omanyi nti ozze okubba naye kasitaka kutanda kalirinda si enkuba etandise okutonnya ojja kuwulya obubbi bw'emmere awo waliwo okubakuba obulungi obwo nga tebusalako omwana asobeza emimonde ettooke liri ku mabbali aneiba ganaaliyunja n'agenda n'ayisuulamu atuwuliriza gabadde mawulire mu bufunzi ne bannaffe aba Stanbic Bank tukwebaza nnyo gwe atuwuliriza genda maaso ng'okyawuliriza NBS Radio Evening Drive lyanda ku lyanda. Ebyo amawulire ku ssaawa zino 11:30 gitutuusibwako Stanbic Bank. Catch the 10th season of the Stanbic National Schools Championship. The call for application for the Battle of the Champions is open until the 7th of March 2025.